Oh yes. Yes, mugamutya bannakampala, mugamutya bannayuganda, mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutwagala, mwebale kuba nti mubeerawo. Godsplan olunaku lwaleero agambye Sheila Gashumba Kenzo yakulya, Neri Bawavika agenda maaso n'okuba nti akulya, bangi abaakulya era nga gwe tolina kyotugamba olimalayo ewedde emirimu baakulya ne bakugoba n'okugoba ne bakuteekamu ebigere. Kenzo yakulira South Africa era nga obulya tolina kyotugamba era nga Kenzo yakulya nga akyali ne Rema Wandaganga wagendanga ne Eddy Kenzo ng'akyali ne Rema e South Africa nakusabula olutalo wakati wa Godsplan ne Sheila Gashumba lukyagenda mu maaso. Ngenda kusaba okwolera ekintu kimu kya subscribing otule osirike nze nno nkutungumiza emboozi ekunyumira mpola mpola. Lutalo no lwa tabo ddala. She was eaten by Eddy Kenzo Godsplan obwinunga mungi. Producer kasoka tubere ntubere tugenda ko mu bulamu bakama baffe atubere kwa ntukomawo mu speed eyayiriyiri. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599-1435. We deliver to your place of convenience. Lutalo nsonga za mutima nsonga za buliri kati lutandise okuba nti lulanda mu public. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Godsplan yalese bwino olunaku lwaleero era nga maziga amerere gagenda maaso n'okuba nti gakulukuta. Akasajja gw'akabi ka Rema Namakula nga oli musota n'enkusirikira akakyala oli munaku wajja kubba ssente zange nakulaba nenkulaba nga ndowooza nakyusa kumbe ng'oli kabi kazibu oli malaya. Kenzo yakukuba nakutujjamu omuntu era nga neneri yagenda mu maaso n'okuba nti akusabula n'ogenda mu maaso n'okuba nti oba olya oliibwa buli kakica mpola mpola mu Uganda. Atukwaniriza ku nkutu gwaffe y'omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi wa Mutantambi Jimso Rich Boy Maxud Made in Uganda. Olutalo wakati wa Godsplan Sheila Gashumba lugenze maaso n'okuba nti lulanda era nga ne Eddy Kenzo musuza temutayiza. Godsplan yavule natugamba nti Kenzo yagendanga mu maaso n'okuba nti ayenda okukitinga ku Rema Namakula way back nga obolyawo yes yagendanga mu maaso n'okuba nti akitinga way back ku Rema Namakula ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Sheila Gashumba era nga Sheila Gashumba agamba nti Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti yegatta nga ne Sheila Gashumba e South Africa bagendanga ku nnyonyi paka South Africa ne beegatta ne bakomawo kino nno e South Africa eyo oba olyawo waliyo era bba wa Sheila Gashumba omulala amanyikiddwa nga Face Off anti yali ate mukwano gwa Kenzo nga Face Off ateekamu ennyonyi mbu Kenzo n'agenda mu maaso n'okuba nti oba olyawo agenda mu maaso n'okuba nti amuwaako. Avudde n'agamba nti tubakomoko omuvubuka gwe bayita Neri nga ye mukyala oba ye bba wa Vinka naye wagenda mu maaso n'okuba nti omwagala era ng'oba olyawo twakimanya dda nti tolina gw'oli tolinawo ogwa mpawe engwa olyawo just ogamba amagulu tolina future yadde. Godsplan yagamba nti nze nakusirikiranga kumala ebbanga ddene naye ng'ate nakimanya nga byokola nti wali malaaya omukyala agenda mu maaso n'okuba nti yeegaba okwegabangulula era nga nkimanyi bulungi nti oba olyawo ebintu byo byali tebiri straight forward. Godsplan era avune n'agamba Sheila n'agamba nti wakomoko lunedde official yagendanga mu maaso n'okuba nti oba olyawo era naye akusabula akugata Fik Famaika
okumanya nga oli mubi nnyo bwagenda mu maaso n'obutakoma n'oyagala okuba nti oyonoona obufumbo bwa vinka bwagenda nga mu maaso n'okuba nti webbirira n'enneri era nga vinka oba oliawo yawona watono mpola mpola okusobola okuba nti oba oliawo akita bwagenda mu maaso n'okuba nti weetanira musuuza nti wakubiranga Rema essimu okumubuuza wajjali ngeno weebaka ne bbaawe just oli malaya eyeetunda nti buli omu asobola okuba nti akwakisesinga okuba nti akufuna era toli expensive nga bwe weeraba oba bwe weeyita nti buli musajja agenda mu maaso n'okuba nti akufuna okumanya nga tolina na nsonyi wakwata Rickman n'otandika okuba nti omuleetanga ewange mu buliri bwange era nga Rickman yajjanga mukwano gwaffe wagendanga mu maaso n'okuba nti omuleeta ewaka kumbe ng'ate Rickman wagendanga mu maaso ng'omuyita mukwano gwo mbukyali waffe just aze wano mpola mpola kumbe nga Rickman yali baawo bwe mwagendanga mu maaso n'okuba nti oba oliawo mweyonoona mpola mpola godsplan avuddeyo n'ayambalira ne Rickman n'agamba nti kasajja gw'oli kabi nnyo wajjanga ewange ng'amanyi nti oli jati kyali wange ng'era nkutreatinga nga mukwano gwange nga ne sente olya kuzange ewaka osula wange kumbe nga kasajja gwe wali oyagala Sheila gwe nagenda mu maaso n'okuba nti zitaamu sente empitirivu ennyo okusobola okuba nti atuukako watuuka Ricky naawe nkutadde oli musajja mubi nnyo ddala godsplan avudde n'agamba nti ensonga lwaki Rema yanoba yali mutuufu kubanga Kenzo yagendanga mu maaso n'okuba nti amujooga bwe yagenda mu maaso n'okuba nti amuzzaako obwala obutategeerekeka era nga godsplan yagamba nti bw'otunuulira Edisa Kenzo musuuza ebintu byakoze oliolyawo ebimu bimuswaza kubanga yamanya bulungi nti godsplan yagenda mu maaso n'okuba nti bedeetinga ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Sheila ng'ate godsplan yagendanga mu maaso n'okuba nti amuwaye n'okulu sente obutonotono Kenzo yasobola okuba nti ateekangamu ennyonyi paka South Africa okusobola okuba nti afuna essanyu oba okunyiga ku mutuba wansi owa Sheila n'amusabulira ddala kiteebereza okuba nti obulyawo Sheila si bebuuka waliwo Mr. President ku saidi eri bwe naye yagenda maaso n'okuba nti akwatamu mpolampola tetumanyi oba bituufu oba nedda so amawulire ne gagenda mu maaso n'okuba nti gatambula producer sooka ompe ku comment section tusobole okuba nti tusomako mpolampola Princess Nakunda Oyera avudde n'agamba how I sit laughing at our exes trying to spell our names because we chucked them and they still need us. Mbwezo zantama. Let him move on as Sheila did. Ekintu ensekerera nnyo ba ex baffe abagenda mu maaso n'okuba nti batuugirira amafukkulu gezaako okuba nti bayonoona amannya gaffe ebyo biboozibozi ex bantama kubanga batwagala tukomewo nateera naye ate bagenda mu maaso n'okuba nti boogera ebikyamu godsplan walitambuddemu nga Sheila bwe yakola thani okuba nti yogera ebintu ebitakwatagana bamuyita Precious Nakunda Oyera bw'atyo bwavuddeyo natugamba Natavia Natali avuddeyo n'agamba nti terunaggwa terugwe luno terugenda kuba nti lugwa obusungu bungi mpola mpola oba godsplan Charity Katusha byavudde n'agamba kano kaweddemu an ex who knows all your secrets naye taba mwangu avudde n'agamba nti Katusha byavudde n'agamba nti kano kaweddemu ex wo ng'amanyi buli kyama kyo naye taba mwangu omusajja yagendanga mu maaso n'okuba nti asirikira maybe Sheila yagendanga mu maaso n'okuba nti agambako godsplan nti kangende nkolemu omusimbi ngendako ne Edisa Bulaya kumbe ng'ate nga tamanyi nti ebintu bijja mu maaso n'okuba nti byatika mpola mpola Sheila Janan avudde n'agamba nti Sheila take champagne and enjoy how X has realized real valued diamond in his life. Swimming is a public good. Don't keep interrogating who swam before you or after. Abaana banyiivu ddala abavudde bagamba nti Sheila oli waddembe okuba nti weefuna kyampagani kubanga ex agenda maaso n'okuba nti asiimuuka okkaaba amaziga olw'okuba agenda maaso n'okuba nti otambulamu kituufu omusajja Kenzo yagenda maaso n'okuba nti akulya naye past is past n'ebyo mu maaso bya mu maaso yakulya byakomaawo ebisigadde tetwagala kuba nti tomanya godsplan weetereze omusajja kyamulala Abdallah Hussein Jait yavudde n'agamba mbu godsplan Marcus you are devil your devil's plan kati oba ofaaki obukyawe
buluma ate nga you still love that person. After abule nagamba nti God's plan tokyali God's plan oli devil's plan. Abule namugamba nti bannanga obukyayi buluma, obukyayi bakukyayi kati olina ensalwa oba omusajja oba omukyala agenda mu maaso n'okuba nti bamulye ate bikwatirirako mpola mpola. Smaya namubiri yavudde nagamba oyo demu teri atamulidde akola mu sozo properties. Namubiri Smaya yavudde nagamba nti oyo demu tewali atamulidde akola mu solo properties yaliwo gwa kutunda nsolo mpola mpola. Time the boss yavudde nagamba please my crown queen influence of the year Sheila leave nawe tuleke ate tokisuusa nnyo yakidde walimeyo mulindwa Julio Arade avudde nagamba Uganda olemwa mu butuufu olema kubanga twali tumanyi nti olutalo lwaggwa naye kati ate tabu njereere kubanga beef ekyagala maaso nokuba nti tambula. Media ki Montekisha Montekisha avudde nagamba media ki lwaki temuva ku Sheila? Why always writing nonsense about this poor girl mutama wabula amonange naye yasala okuba nti ajja mu butala media terina kyesobola kuba nti temwogerako kubanga bo bebasalaza okuba nti babimansa tuna naffe kyakola katubyogere. John Enos God's plan in life we cry and carry our own tears, but at the end of the day we move perfectly forward. So be strong with your sweet feelings bannange bino bya ddala. Yes, Oluka Damali yavudde nagamba she had it willingly and only God's heart, so move on. Let me give my submission about this. Bannange ebintu byangu nnyo. God's plan yadde nga Sheila tewali atamumanyi emize egyo gyakola, tewali atamanyi Sheila Gashumba perfectly. Nsuubira nti omukyala walisobodde okuba nti omulekawo n'atambula mu mirembe n'omuta ganya okuba nti omwesibako kubanga omukyala oyo bingi byakyakola. Anko sokope comment ngeri maaso okuba nti nsoma mpola mpola badde nkyagamba nti yes omukyala yalisobodde okuba nti oliawo omuleka n'atambulamu dani okusigala bwatyo mpola mpola. Maureen sebana bana looking for a comeback, heartbreak is real. Ono yavudde nagamba nti God's plan yanoonya comeback naye nga ne heartbreak ya ddala. God's plan era tabadde mu mawulire asobola okuba nti akozesa akasana okukomawo but bw'abanga talina ssente era tajja kukomawo. Bino ebintu by'okubeera mu mawulire bitaaga nga olina ssente bw'obanga toli fame nga toli star wetaaga ssente. God's plan leeta ssente tukole. Ram Mugambe avudde nagamba this dude should move on. Oli muleke agabe kaka animal ke. You also find whom to love. Muntu omuleke agaba akantu ke yakuta tolina kyofa akantu kake yakanaaza wali okagulira sabbuuni naye ngaoba oliawo tokawazima kwekusala okuba nti atambula. Nisime Ruth God's plan ayina amaalo nawe oyagala ki? Amaalo gatazafusa amaalo naye obaba ex baba bafaaki if she did all that tibyangu byakati. Oyabadde Henry wabaddeyo band pote bavudde nagamba waiting for another list. Don't forget Fiki. Fiki naye yakwatamu tubimanyi. Lini Nancy yavudde byawalangamba wonder shall never end. Eno Uganda Sheila olemwa byebyo Uganda olema. Raymond Kainerugaba is ezo si secrets in huge impose embwa ewaabwe mu UK mumugambe wano abaana bazina mpola mpola. Bannange nga muli bakambwe. God's plan yafuna Sheila nga amaze okuba nti abeera deported okuva e Bulaaya yagenda nga mu maaso n'okuba nti abba yali street thug agenda nga maaso n'okuba nti abba omusimbi omuyitirivu bwe yakomawo e Uganda mpola mpola n'akyusa n'amannya. Ebungereza yali akozesa Ali Lwanga era nga Ali Lwanga ebungereza tasobola kuba nti alinnyayo omukono yakwata obusente bwe obw'ekibbi n'abuleeta n'abupankisiza mukyala mukulu amanyikiddwa nga Sheila Gashumba bapankisanga wali eri ku speak apartment eza musajja mukulu amanyikiddwa nga Sudil. Sheila bwe yagenda maaso n'okuba nti anyumira obulamu obw'enjawulo yagenda maaso n'okuba nti adampinga abasajja mpola mpola ebiseera ebyo ne God's plan yagenda maaso n'okuba nti afuna erinnya abakyala ne bamwetunira ne bamwetanira. Sheila yagenda maaso n'okuba nti atugamba nga God's plan bwe yagenda nga maaso n'okuba nti afuna threesome n'abasajja abali okuba nti oba oliawo
yalina sexual desire ez'enjawulo nti yalina kye bayita high sex libido nti yagenda mu maaso n'okuba nti obaoli afuna ngo omwoyo tegumuggwako nafunanga abakyala ab'enjawulo. So godsplan yagenda mu maaso n'okuba nti anyumirwa obulamu Sheila n'abikoowa mpolampola omwana yabbako ziyabba bwe yamanya nti obaoli azigenda mu maaso n'okuba nti zikendeera ate nga n'abakyala bangi abagenda mu maaso n'okuba nti lyako mpolampola akyala kwe kutandika okulaba okubaza omusamo omulala n'okulaba oba oliawo omuvubuka alina future gwasobola okuba nti yabba mpolampola yasobola okuba nti atambula mu ne rickman mpolampola era nga oba oliawo omukyalo kagwensonyi yasobola okuba nti yakwata rickman n'amutwala ewa musajja wamanyikiddwa nga Eddy Kenzo omusuuza ku album listeners party eya Made in Africa. Yes mpolampola album eyagenda maaso n'okuba nti ebeera wali ku Fairway Hotel ne batuuka Kenzo n'aseka mpolampola still anakwata godsplan namutwala ewa anakwata rickman namutwala godsplan kikulaga nti Sheila obulya kagwensonyi kati nno olutalo kyagenda maaso tujja kusigala nga tukutusa kompulapula mwebale kuba tutambula naffe omukutu guli buka yagenda Mukamooli bampita ntabijim. So bye for now. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.